Olwaleero okulima kuwedde era saawa zino tunyuse. Ndowooza saawa wabula ndowooza kati ziweze 8. Ya enkuba etubadde engeri gye yatonye ku makya twaze ndowooza saawa nga 3:30. So kakati ne tutandika okulima kakati tumaliriza yakubalaga ku bintu ebimu bye tulina mu nnimiro. Tulina kokowa era kati ono omuto ndowooza mulaba omuti gwayo. Kokowa nno abalira ddala ndowooza mulaba kati ono ye muto. Yono omuto kakati ayengedde yono omu ku gwe tunoze ndowooza musobola okukiraba y'omu gwe tunoze. Tugenda mukavalinga mu nnimiro guno gwe muti gwayo gwe tuggyeko. Tugenda mukavalinga mu nnimiro wadde bisaanyi byantiisizza dda mpulira ne wano ntyawo kubanga kiri ekisaanyi mbadde sikirabangako, kibadde kinene kyeka kikuba ne kikankane. The other thing is too big. Kyeka na kizungu base ekyo kinnamagoye. Sikirama nkoze bukyambawo I swear. Naye nga ndowooza mulaba kokowa, ndiizi naye mwali muwogo wuuno era tugenda kusimako tutwaleko tuliye. Nja kubanyumiza. Then emiyembe esizoni ya miyembe teginnaba kumera bulungi. Then kuba ate olina gwolabako tamanyanga teginnaba kuzaala kakati emmwanyi nazo ndowooza muziraba. Ezo zino zibaze bulungi zibulako bubuzi kukola ki kwengera na kulondebwa. Enkoko zino naye zino za neighbor sizaffe. So guys, I would just want to remind you, those who have not yet subscribed, go ahead, subscribe on my channel Takome Tony Kayanja. We shall be updating you on each and everything that is going on within our lives, within the movie industry, what we do if we are off screen. Twesomese muko mu ngeri yonna. Ladies, you don't want to dig. Ladies, you want soft life. But my sister is a very good farmer, you know. She's digging. She has dug almost around here. Almost wano wonna. Naye lwakuba leero ate bwe muyambyeko enkumbi etabuse. It was too much. So some message to fellow ladies. Oh, my dear ladies, greetings to all of you. I am Angel by name, the little sister to that old man you see there. Yeah, man. Well, let this be the advice to all of you. Seriously, to be sincere, we all have to learn through this coronavirus. As you can see, the situation is, you can't just sit back and wait To be provided by a man, stuff. Something will come up, maybe tomorrow, you never know. Just get out from your comfort zone. Try something new. It doesn't matter what. Making chapati, selling sambusa, or either digging. Even if you request someone to maybe lend you a land where you can put something for yourself. Believe me, you won't regret. Kakati nze ngenda kubuuza mwannyinaze. Naye kati olina kwogera mu Luganda. Ono gw'olaba ono yeefuze nnyo Oluzungu. Naye you have to speak Luganda to people abamu bategeere kubanga bagizaamu abatugoberera. Banyumirwa nnyo Oluganda kubanga bali bweru where you've been also. So speak to them mu Luganda bakuwulire bulungi bakutegeere. Well, and where have you been for some while? Nowhere. I've been here digging. Mbadde wano nga nnima wano wenyini wemulaba. Nekwekeno mbisira byange ebyenjawulo nennongoosaako mbeerayo naye nga kye mbadde ngamba bawala bannange ensene gye mulaba si nnyangu. Tosobola beera awo n'ogamba nti kale omusajja anampa. It's okay. I know mugenda kubuuza ate ye. No. Okay, omusajja abeerayo.
naye at least muyambeko nga gwe omukazi kubanga kyemmanyi emikono bwe gigatta ebiri kyemba mukola kibeera kyanjawulo. Two heads are better than one. Ye bw'agula ekyokunywa ewaka nga tugula sukaali bw'agula amafuta alisigula kando weeba teriiwo mubeere nga muyambagana. Nze siri mufumbo ebyo temubimbuuza naye kyemmanyi kakati lwaki ate otuwa ku magezi ku bufumbo naye bwotyo bwompisaako enkoko zange kale genda maaso. Ffenna buli omu ayagala okubeerako waatudde naye tosobola dipeninga ku musajja forever. Bw'obanga oli awo ng'olina kyosobola opulaninga olina ekyomutwe eddaze mata olina empapula mmeka oli musawo wasoma ki wakola ki my dear ofuna chance kati okay ndi mukulima naye tekitegeeza nti sina kyensobola kola apart from this. So apart from farming biki bye wasomerera oba? Well, nze ndi musawo by profession naye kyeŋŋamba nga nze so wasalawo okudduka ku bantu oleme bajjanjabaye ojja olima ennimiro kuba nkimanyi ne bwe naakeera enkya ne nnoonya omulimu ku ssaawa eno nga bw'obimanyi ebyaffe ebya Uganda ogenda sigala ng'era oli bwekityo kuba n'okunoonya omulimu gwennyini it is another job. Kituufu. Naye bw'okeera ku makya n'ogamba kaŋŋende mu nnimiro nnime togenda gula ttooke akawogo ogenda kuba okafuna bwe bunaazibira at least naddala kati lockdown eno nga bamugiraba banagenda otuggula bw'obanga wageroka enkya n'ogamba kaŋŋende mbeeko kyenjira ekitooke ojja kuba okisimbye mu mwaka ojja kuba olina kyolya oba kitegeera kansuubire eno message ejja kubaako gweyamba mbagaza olunaku olungi Angela Gemanya mweraba. Thank you very much. So omugezi alina amatu awulire atalina matu abireke naye nga ffenna tulina amatu ate tulina amaaso. So yes, lockdown ffe kyegezezaako tusomesa nganze omukozi wa film endaze nti firimu si gwe mulimu gwokka gwe nina okukola ate era endaze nti toweesiba ku kintu kyekimu sigamba nti firimu nzivuddemu wabula when I get free time I have to pass via the garden nime nyambeko my people kwegamba obulamu tubutambuze mu mbeera yonna kuba ate obuyinza bulekera mu firimu yokka katuli mu lockdown. What else are you going to be doing? I've written stories, I've acted movies for the past times naye era nawe musobola olaba what to go again. It is nothing. Naye nga when you get some little time, pass by garden, rimako, kola chino, kola chiri, or you exercise, you get? Even if any other job, it is okay, go ahead. Wabula ekituufu ekirimu kiri kimu. Mulimu gwokola kikyofunamu ffenna kye tusinga okwetaaga. Tozala wa mulimu ki, tozala wa ki, wabula kyofunamu kye kisinga okuba ekirungi. Otherwise, mbagala nnyo mbagalya ddala. Era thank you for those who are following me. Thank you for those who follow my works. I'm a good farmer. Aja. You're recording. Acha. Kamba jeko. I'm in trouble. So bye bino ebimu bye tujjeeyo gano gonna tugasanze gengedde n'ebimu twabinoze nno jjo naye nga ye ndiiza ayengerera ddala kati ono ebinyonyi byadde bimuliddeko alina ettooke lyo libadde terinaba kwengera naye era mbadde nditemayo waggulu nentemako space nentemako omunwe ndowooza omunwe bamugulaba nenga nalo libadde likoze eki lyengedde ndowooza olaba kati lino libadde lyatise actually okimanyi lino libadde lifuuse lyenvu so mwebale nnyo okubanga mululabye this from A. Now let my sister try to explain to you everything, and thank you for watching and enjoying our farming for these 3 days zetumaliriza. Yes, you can't do that, huh? I can do that. I can do it. Nze mbalamusiza nnyo mwebala okubeera naffe okuva gye twatandikidde paka gye tutuuse as mwenna nga bwe mulaba wano we tuli eno bagiyita cocoa tree tubadde
tukuŋŋaanidde olunaku lwaleero anti omulimu guwedde kati tuddaka ate tukwasaganye egya woofiisi mwe gye mugamba nti banayi ssente zaabula obwavu bungi batuweereze kawunga akaffe kawedde tuvuddeyo n'endiizi tuvuddeyo ne muwogo n'ettooke linaalibwako wiiki ennamba paka we tunaakomawo so obanga gw'oli eyo ogamba yinza akawunga ka Museveni n'ebijanjaalo my dear katulinde amatooke gaffe keep waiting naye nga amazima go gali nti nze mbagamba todda waka nti munnaaye banampa oba kasani yampadde eggula ettooke bwana agenda mu nnimiro enkya nampaayo oba olina g'osobola osaba mugamba omanyi let us start from here please bw'oba olina w'olimira nyamba recommend try kuba nze mbabuulira mazima enkumbi teriima nze ndi mukazi ayina omugenda atandika obuuza how old is she no tekiriiko myaka but stand as you are start where you can oba wasoma oba tewasoma it doesn't matter okay is a movie director I am a doctor kinzigyeko ki bwe ngenze mu nnimiro n'ennima essaawa eno nga sigenda kugamba nti sina kyakulya I'm waiting for portion mbeegayiridde bawala bannange but this message goes to all of you ladies wherever you are I know it is sometimes hard naye nga bw'oba olina ky'osobola mulekerawo okugaya emirimu mbabuulira mazima mulekerawo okugaya emirimu buli kintu kiba n'omugaso singa oyimuka n'okitandika naye bw'onooba tokitandise era tojja mmanya makulu gaakyo gye kakola ki magaliza olunaku olulungi enjoga emanya mwebale kubeera naffe amwenjoyi nkoko all right thank you very much all my beautiful followers and indeed the day has been ended so we shall be meeting some other time. We really appreciate. Thank you very much for supporting me. Those who have not yet subscribed, please go ahead, subscribe, enjoy, and watch more videos from LTK. Baluta Kometone Kayanja, and I'm soon bringing out Ngatuvude Munimiro. You are going to start having what we call LTK brands. Soon enough, what is LTK brands and what it means. So right now, tugenda kubanga tukwate bintu bino tubenga tudda ewaka. We love you so much. Team zange zonna, team Abu Dhabi, team Saudi Arabia, you're doing such a great job. Team Oman, team Jordan, team Kenya, team California, team Mwena mbagala nnyo, thank you for loving me. The day has been concluded. Thank you very much. Bye.